Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amachanga malungi gwe munanga kede na olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 19 tuli mwezi ogwa Septemba omwaka 2024 babuuzaako na emusinzi Dr. program ya Mighty Drive nze omumbejja Luwe Diridian era nga nze ntudde mu nkato nkutuuseeko programu eno olunaku olwaleero. Tusooka ne Mighty Global News Updates oba mbankuwa ebimu ku ebyo ate ebikoze amawulire naawe nosobola okuba nga otegeera biki ebyabadde mu bitundu gy'otasobodde kuba nga ate obeera. So tugenda kwatambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mu maaso awo nga updates zaffe ziwedde nja kusobola okuba nga negatibwako omukulu tumuhimbise Norman tusobola okuba nga ate tubuulira ye butya bwalaba ebigenda maaso mu ggwanga kusinziira ku nnongoosereza Minister wa Justice and Constitutional Affairs zaateekateeka okwanja eri cabinet ku nsonga z'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda nako kafulumya roadmap okwongera okutulambululira ate enteekateeka nga bwegenda okubeera okutuuka ku kulonda okwa 2026. So bingi ebigenda maaso ye ensonga za bakansila ne mulodi Ssalongo Erias Lukwago yazirabye atya era ki oba oli awo kyekitegeeza bwe kituuka ate ku nsonga ezirina okuba nga ziteekebwako essira n'engeri bannakampala gye banyigiriziddwamu oba n'abo abaakosebwa enjega y'ekiteezi bwota bwe beetaaga okuba nga bahandolingibwa. Bingi bye tugenda okuba nga tutaanyaako sobeerako obeera ekitundutundu ku program naawe osobole okuteesa ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV ne YouTube channel yaffe ya The Alternative Uganda tusobole okuba nga tutambulira wamu
kale ate naawe oyongere okumanya bye tukola. Gwe alina omukolo alina kyonna kyoyagala tukolere, olina book launch, olina event gyoyagala tucoveringire, tusobola byonna okuba nga tubikola, era nga nkusaba busabe nti yita ku namba y'essimu eri 0701 900076 ate tusobole okuba nga naawe otegeera munnange enteekateeka eyimiridde etya, osobole okumanya prices ziri zitya ne business yo ogikuba otya abantu mu maaso. So tugenda kuba tutambula ffenna nkuwe ezimu ku ezo updates ate naawe osobole okuba nga munnange otegeera biki ebyabadde mu bitundu by'eggwanga oba oliawo ebyenjawulo. Kakati ngenda kuba nno nga munnange ntandika naggulire kintandiise n'omusomesa munnange era nga ono wa ku ssomero lya Nakivubo Blue Primary School amanyiddwa nga Sarah Nalubiri. Munnange kooti ya LDC wano mu Kampala yagenze maaso n'okuba nga emusindika eruzira lwa kubuzaawo omwana ow'emyaka 2 gyokka, era ng'ono mu kumubuzaawo yamujja ku kkanisa eya Christian Life Focus mu Kisenyi ng'esumbibwa omusumba David Kiganda. Eggulire lino lyatambula nnyo era nga akatambi kafulumizibwa akaali kalaga omukyalo n'engeri gye yatwalamu omwana ono, era nga abafamire ye baamala ennaku ng'ate bagenda mu maaso n'okuba nga bamunoonya. Wabula oluvannyuma omwana ono ate yagenda mu maaso n'okuba nga azuulibwa, era omukyalo ono Nalubiri aweereza ddala egy'obukulu 28 nga kigambibwa nti yakikola ate ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini ate no munnange gwe tulimu. Nalubiri munnange kamera ennondoozi ate zagenda mu maaso n'okuba nti ziraga butya bwe yakola ekikolwa kino oba oliawo n'asobola okuba nga ate akwatibwa. Kati nno munnange ono bwe yatwala omwana, bwe yalaba nga abazadde bavuddeyo okuba nti balangirira ekirabo eri oyo anaaba amuzudde, kale ate kwe kuba nti munnange amukomyawo, era nno yali asuubira okuba nti yeenogera ku nnusu, naye munnange ebyembi ate ono yagombebwamu obwala. Omulamuzi Martin Kirya yategeezezza nti Nalubiri omusango gwe yazza gwa naggomola, era nga munnange tayinza kuba nga yeewozaako mu kkooti ate munnange mwe yabadde olunaku olw'eggulo, era ono wakudda mu Kaguli omwezi ogujja ennaku z'omwezi 7 ate ayongerwe okuba nga munnange aweenemba n'omusango, naye nga yo poliisi ekyagenda maaso n'okuba nti enoonyereza ate ekyakola okunoonyereza ate ku nsonga eno yennyini gye tuliko, naye nga abazadde bakubirizibwa okuba nga babeera bulindaala okukuuma abaana baabwe mu bifo byonna gye baba bagenze, era abazadde b'omwana oyo nabo bwe batyo bwe bayongera ku nsonga eyo. Njagala nno eggulire eryo ndiveeko olwo nno nzikirire ngende ate mu ggulire eddala. Kakati ku lwokubiri lwa sabbiiti eno bakansala munnange bagenda mu maaso n'okuba nga basikaŋŋana ebitogi. Ensonga yava ku ki? Ensonga nno yava ku kuba nti baali balindiridde alipoota okuva ewa IGG eyali ayogera ku nsonga z'ekiteezi, naye nno munnange alipoota eno omukulu yali agireese bamusaba nga bayita mu sipiika okuba nti yeetonda olwa alipoota eno okuba nga erwayo, naye omukulu oyo kale n'agamba nti tewagenda kubaawo kwetonda kwonna, era oluvannyuma bakansala bagenda mu maaso n'okuba nga basikaŋŋana ebitogi. Kakati olunaku olw'eggulo Lord Mayor Ssaalongo Elias Lukwago munnange n'abamu ku batula kakiiko ka SEC oba Central Executive Committee munnange bagenze maaso n'okuba nga batuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwongera okwanja ku mbeera nga bwe yali n'okwongera ate munnange okutangaaza ku mbeera nga bwe yali ate yaviirako bakansala okugenda mu maaso n'okuba nga balwanagana. Kale okulwanagana okwabadde ku kanso munnange ye Lord Mayor yategeezezza nti kwabaddemu abakulu mu KCCA era nga bano be bakubadde emabega. Bakansala abamu bavaayo ne bategeeza nti abantu abayingira ate we bateeseza kulaba nti babakwatako babakwata kulaba nti embeera bagitereeza, babagamba abamu baali tebabamanyi, naye munnange omu ku bakulu eyabadde
still mu lukuŋŋaana luno lw'abannamawulire ne Lord Mayor yagenze maaso n'okuba nga atangaza nti abamu ku abo be bagamba nti badde tebabamanyi be bamu ku ba personal assistants baabwe abavaayo nga balaba embeera esajjuse kale bo ne basalawo okulaba nti babaako kye bakola okutereezaamu naye abakansala bano bagenze maaso n'okuba nti bagamba abantu bano tebabamanyi naye ye Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago era still mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire yagenze maaso n'okuba nga munnange yeewuunya bakansala abalondebwa abantu nga bano nno yagenze maaso n'okuba nga abayita obugologoosi n'aga nti munnange obugologoosi buno kale buliko buzinisa era nga buno bwadde bwakusimbire kuli alipoota erimu buli kalonda ow'okumanya ate embeera nga bweri n'emigozobano boolyawo egiri mu kwezibika ssente z'akasasiro ezirudde nga ziwuwutanyizibwa era nga nomunange kino kyaviirako n'abantu okuba nga ate bafiira mu njega eno njogera ku njega ate ey'ekiteeso era bw'atyo yagenze maaso n'okuba nga ayanja alipoota naye mu kwanja alipoota awo nno yakoonyeeko ku nsonga y'okuba nti balina okuba nga bagula ettaka ate kasasiro bwe yeetaaga okuba nga ayiibwa nga mu kiseera kino kasasiro waayiibwa si bweewo ate awaalangirirwa oba awaanokolwayo okuba nti webamuyiwa ensonga lwaki abamu bagenze bamuyiwa mu bitundu ate ebyenjawulo so Lord Mayor azze nga atangaaza ku nsonga zino zonna munnange okulaba nti zitambula bulungi nnyo era n'agamba nti ensonga y'ekiteezi yali yagitegeezaako dda abakulu newankubadde bo nga baafuuka kyesirikidde so munnange ensonga nno bwe zityo era bwe ziri naye mu kwogerera still yagenze maaso n'okuba nga alaajanira kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Olive Namisango Kamya n'amugaa nti munnange vulugu ate ali mu kitongole kya KCCA yeetaaga okuba nga anoonyerezebwako olw'ensonga nti asusse obungi era munnange mu kunoonyereza kwe obaolyawo asobole okuba nga azuula ki ekyetaaga okuba nga kikolebwa era biki ebyetaaga okuba nga ate bikyusibwa n'agamba nti munnange amateeka galaga nti omuntu yenna bw'abanga agenda maaso n'okuba nga anoonyerezebwako ng'ate mukozi wa gavumenti yeetaaga okuba nga astepingako aside naye ate nno munnange abakulu mu KCCA bo kino zibwe bwate bwe bagenda maaso n'okuba nga bakikola kale n'asaba wabeewo ekikolebwa ate ku nsonga eno bingi nnyo bye yakoonyeeko ku nsonga eno nalaga obutali bumativu ku ngeri bakansala bano gye beeyisizaamu naye nga ye sipiika omukyala Luyika bw'atyo naye yagenze maaso n'okuba nga atangaazaamu ku mbeera nga bwe yali n'aga nti alipoota eno bakansala baali bagirindirira obwedde era omwami bwe yagireese okugibanjulira baamusabye yeetonde naye okugaana okwetonda awo nno munnange abamu nga bwe bagamba mu lutuula luno nti lwaki sipiika ate mukyala Luyirika agenda maaso n'okuba nga yeetonza Lord Mayor kale awo embeera nno we yaviiridde mu nteeko bano ne bagenda maaso n'okuba nga basikaŋŋana ebitogi awo eggulire eryo njagala nsooka enditeeka awo neyongerayo eri amyuka sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa kale nno munnange yakubye omusumaali ogwasembyeyo mu kiteeso ky'okujja obwesige mu bakamishona ba Parliament ekiteeso kino kimaze mu Parliament ate ebbanga ng'era nno kyawomebwamu omutwe omubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo n'ababaka abalala bangi nnyo bano bagamba nti baakuŋŋaanya emikono egiwerera ddala 186 okuva mu babaka ba Parliament naye ng'ate nno munnange ensonga yaabwe nga tennaba kuteekebwa ku fulo ya Parliament kale kooti yagenda maaso n'okuba nga ewa ensala yaayo ku nsonga eno ng'etegeeza nti ssente bakamishona ate ze bafunanga akasiimo okuli yali akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga n'abalala ate bakamishona 3 bano abagenda maaso n'okuba nga bafuna ate obukadde 4 buli omu nti zino baazifuna mu butuufu era ne sipiika n'avaayo munnange naye n'afulumya ekiwandiiko kale okwongera okutangaza ku nsonga eno nga kooti bwe yali esazeewo kale nga tewali nsonga lwaki ensonga eno yeetaaga okuleetebwa ku fulo ya Parliament naye ye omubaka w'Erwemiyaga Ssekikubo bwe baali mu lutuula eggulu ono nno yagenda maaso n'okuba nga ayagala ekiteeso kino kibenga ate kiteekebwa ku fulo ya Parliament mu lutuulu olwo naye sipiika n'amuyimiriza bunnambiro kakati yakomyewo ne munne
omubaka Alioni okulaba nti babanja ensonga eno kubanga eteekebwa ku fulo ya Parliament ekubaganyizibweko ebyowoozo kale nabo baleeta obujulizi ate obuluma abo munnange be bateebereza okuba nti bali mu nsonga eno babatwala ate ssente y'omusolo newankubadde nga mu kwogera okwo bayongedde okulambulula nti n'omubaka namyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa naye mu lutuulo olwo yalimu nga bateesa ku nsonga ate ey'akasiimu eyo. Awo nno egguliro eryo njagala ate munnange nsooke ndiwommoze awo nga bwe tulinda ate biki ebinaba bivudde esayidi eyo. Neyongerayo ku babaka ate abakiikirira ebitundu munnange ebikola amambuka ga Uganda nga bagala gavumenti ebeere nnambulukufu ku bbanga ettuufu ate lyegenda okubanga ekoleramu olutindo lwa kaluma oluli mu mbeera embi okusinga ate okusembezayo ebiseera buli kadde. Minister of Works and Transport General Katumba Wamala yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti olutindo luno olw'ekaluma lugenda kubanga ate luddaabilizibwa naye nga kino kijja kubanga kitwala ebbanga lya myezi 3 ate okusobola okulaba nti omulimu gukolebwa bulungi nnyo. Olutindo luno olw'ekaluma okubanga lukolebwa ku lutuulo lwali eggulu eyo nno ye waava ekiteeso kino nga bagamba nti olutindo luno luli mu mbeera mbi naye ng'ate lukozesebwa ebidduka ebyenjawulo. So munnange olutindo luno lugenda okubanga luggalwawo era nga teri kuddamu kulukozesa ne bwe zibeera zino emmotoka entono ezaali zakkirizibwa era nga no munnange kino kijja kubanga kitwala ebbanga lya myezi 3 ate okusobola okulaba nti omulimu guno gukolebwa okumalirizibwa ate emmotoka zireke ziddemu okubanga zirukozesa. Nvuddewo neyongeddeyo ate n'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga UNEB munnange bagenze maaso n'okubanga bategeeza nti bagenda kubanga bongera ebyokwerinda mu kutambuza ebigezo okutuuka ku masomero ate ag'enjawulo era nga munnange bano bafunye okwemulugunya okuva mu bantu ababba ebigezo era nga munnange mu kubba ebigezo kuno kubadde nga kukolebwa okuyita mu ngeri gye bibadde nga bitambuzibwamu okutuuka ku center numbers abayizi gye baba bagenda okubituulira. So ne bategeeza nti bagenda kubanga bayongeramu kale okumyumyula okulaba engeri ebigezo bino gye bitambuzibwamu okutuuka ate ku bayizi we bagenda okubanga babikola. So tuzze nga tulaba amawulire nga galaga engeri ebigezo gye bibbiddwamu mu masomero ag'enjawulo. So ku mulundi guno bategeezezza nti bagenda kubanga bakyusaamu ku ngeri gye kibadde kikolebwamu ebigezo ebigenda kubanga bitandika omwezi ogujja era nga senior 4 ejosooka then tuleke tulabe primary 7 then ne senior 6 ate bibenga nabyo biwunzikibwa mu mwezi ogwa December. So awo nno njagala ate nveewo neyongereyo kugulire munnange nno eddala wetwogerera emmundu eziwerera ddala 273 zino nno ze zagenze maaso n'okubanga zijjibwa ate ku banyaguluzi b'ente mu kikwekweto ate ekyakoleddwa eggye lya UPDF nga kino kimanyiddwa nga usalama kwa wote era nga munnange kino ekikwekweto kiri mu bitundu eby'Ekaramoja. Munnange amagye ge gaawomye omutwe mu nsonga eno. Major General Don Nabaasa addumira ekibinja ekyokusatu Moroto yagenze maaso n'okubanga akakasa ate ku nsonga eno munnange nga bagenda maaso n'okukabinga obubbi bw'ente ate obufumbekedde esayidi eyo. So ensonga nezo abamu ku bo bakwatiddwa era nga waliwo n'ebidomola bya walagi bye bagenze maaso n'okubanga bakwata nga kigambibwa nti ababadde babba ente babadde nga banywa omwenge guno ne batamiira olwo nno ate ne bagenda maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebimenya amateeka esayidi eyo. So njagala nno eryo
egguli nalyo ndiveeko ntina mangu ate nsobola okubanga updates nziwunzika era nga ngenda tambula nzire kugulire eri omuduumizi wa poliisi mu ggwanga n'emiriraano Chega Richard yategeezezza nti bakayungirizi balina okubanga bagibwawo mu bitongole eby'ebyokwerinda byonna era nga munnange bano ate basaale nnyo mu kubanga balya enguzi ate n'okuvumaganya ekitongole kya poliisi. Chega mu kwogera bino yadde abitegeeza kalisoliso wa government yabadde abitegeeza amyuka kalisoliso wa government amanyiddwa nga Dr. Patricia Achan Okiria era nga bano babadde ku mukolo ogw'okutongoza ebipande ebirabula ku kulya enguzi nga bino nno byateereddwa ku poliisi ez'enjawulo mu kibuga Kampala naye ng'enteekateeka eno baagala ebe nga ebuna eggwanga lyonna okusobola okulaba nti balinnya ku nsonga y'enguzi ku mutwe. Njagala nno updates zaffe nziwumulize wano bazimalire wano awulire gadde gakyaliyo mangi naye nga sisobodde kubanga ngamalayo olwakadde omugenyi waffe yamaze dde okuba nga atwegattako so tugendagenda mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo ate tugenda kuba nga atwegattako tulyoke tongere okutanya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga eno ye Mighty Drive era nga nze Omumbeja Luwedde Lilian.